Narongo. Huyo star atuse. Aha. Mori. Star. Okay. Man a star. Man a star. You man the greatest, you man the toughest. No boy can. Okay. Masala ya Kristo n'abasiramu twegatteko. Ayi Mukama Katonda omuzira kisa gwe wennyini kabamba ggulu n'oliteeka nga terina mpagi ate n'ebimerayo. Tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde ebbanga lyonna ffe nga bannamawulire n'abayimbi n'abannakatemba n'abalala bonna nga bw'olaba Medi Nsereko promota mudiridde Moli Nantumeevu Kenya Ketti ku lw'abantu bonna abali ba ssente tulaba kuno nga Liira n'abalala. Mukama tukwebaza kubanga otuwa obulamu naye ne tutasiima tukujjukira mu bizibu. Mukama tukwebaza nti mu myaka gyonna Mayinja gy'ayimbidde oba gy'ejanamu 7 Mayinja 47 oba gy'emyaka gye egy'obukulu bye tutamanyi naye Mukama weewaawo tuli wano mu lukiiko nga gy'abitunyonnyola. Tukwebaza obulamu bw'otuwa n'amaanyi achievements. Kati nno tukusaba olukiiko lwaffe luno olw'abamawulire lwe tulimu wano Nyonyojja Aspire tugendere bulungi kubanga bw'omanyi ffenna Mayinja ali kukola kuyimba kufuna kubeezaawo family naffe kukola kubeezaawo family. Tukusaba Mukama byonna ebigenda okubeera wano tugendere bulungi mu linnya lya kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bujje Munsi n'ebikolwa mu ggulu byaffe ya leero tuzanyo byaffe tunona tutwala omukemebwa naye tubakulumale. Amiina. Era tuli kusaba byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Medi Nsereko webale kumanya kusaala ng'oli musiraamu n'osoma kitaffe. Oyo gwe baagoba mu bufaaza tugubireko mu ngalo bassebo ne bannyabo. Ndiineko MC wange ono Nalongo Louis ye marketing manager wa concert eno eya Mayinja. Amanya nze Ronald Mayinja tebampita naye nze Ronald Mayinja. Ni musajja muganda neddira mutima omusajji. Ndi Munnayuganda, ndi mufumbo, nina omukyala n'abaana. On top of that, omulimu gwange ndi musajja muyimbi. Neebaza bannamawulire mwenna okuba nti muzze wano ku conference yaffe olw'ekivulu kyaffe All is God ekigenda okubawo nga munana ku Serena Hotel mu Kampala. Ronald Mayinja ayimbidde ebbanga, takyabalwa mu bato, takyabalwa mu ki, naye ku mulundi guno nawulidde nga nina ebbanja eri bannayuganda nga sikolangayo ku concert deservinga their support towards me. Ebbanga lye bampagiridde mbadde nga ali mu rehearsal okwegezaamu nga sibawangayo concert ejja mu buwagizi bwabwe, nga sibawangayo concert ejja mu Ronald Mayinja. Lwekyo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu Women's Day nasazeewo okuba nti nkola concert eyo ejja mu Ronald Mayinja ne Mbalabibe. Bw'okola ekintu ekisanyusa omukyala oba okoledde eggwanga lyonna. Kubanga ffenna tuzaalibwa bakyala. N'olwekyo Women's Day concert eno gye tugenda okukola nagiwaddeyo olw'abamaama ababonaabona ku mirimu gye bali, ababonaabona obufumbo mwe bali, abayita mu mbeera ezitali zimu. Nina ennyimba nnyingi ze nnyimbye
ezimu nga zikwata ku mbeera yaffe eya bulijjo, ezimu ku mikwano, ezimu ku ddiini n'endala bwe zityo. Zonna njagala nzijeyo background bw'ennyimba ezo ku lunaku olwo nga 8. Manyi nti abantu abali wano mwenna temundabangako nga nnyimba. Mugenda kundaba nga 8. Era nkitwala nti ebbanga ababadde bandaba nga nnyimba, awo mbadde ngatta nnyimba. Manyi muba onookola show osooka n'ogatta ennyimba. Kati nga 8 ennyimba ezo zigenda kutandika okukolanga mu shows, era mujja kuziraba. Manyi nti shows endeeta zigenda kukyusa endaba ya art mu Uganda. Bwe tutandikira we tugenda nga tudda mu maaso. Mulekyo bannamawulire mbasaba tureportingenga positively naddala ku industry, ku music industry ya Uganda, kubanga bituteekayo tebikyali byaffe ffeka nga ggwanga, wabula bivuganya n'ensi ezitwetoolodde. Tebikyali byaffe ffeka nga ggwanga. Essaawa eno bw'okola show Omunaggana agiteekamu n'agambye Uganda bakoze bwe bati. Bw'okola show Omunigeria agiteekamu. Kino kye mukola omuntu bw'alaba bannamawulire abangi nga mmwe agamba ate Uganda batususseeko. Era n'alisabye singa waliyo ate naffe atukwatira bannamawulire bano. Namwe mubakwata otyo, so that tubasigaza na kino kifaananyi kirungi. Nekyo tutumbule music wa Uganda okumujja wano, okumuzza waggulu. Mwebale okunwanirako okuba nti Ronald Mayinja making this show a success. Mwenga bwe muzze, thank you. Mwenga bwe muzze, manyi n'abatulaba bagenda kujja mu bungi. Buli eyeetabye mu sheeno kitundutundu ku buwanguzi bwayo. Bannamawulire tubawa ekitiibwa kyamaanyi nnyo, kubanga ne bwe twanditudde wano nga temuliiwo tewali yalitegedde bye tukola. Nolwekyo bannamawulire tubeebaza nnyo nnyo. Mbasaba mu lugendo luno Ronald Mayinja lwendiko olw'okuba nti ngatta ettofaali eddala ku music wa Uganda, munkwatireko. Munkwatireko tutuuse olugendo luno. Music omutandika bw'omu naye tomusobola bw'omu. Olimba olutandika wekka, naye g'ogamba nti onookola show weetaaga munnamawulire, weetaaga wa radio, weetaaga wa TV, weetaaga buli muntu. Olumu tubanga tufunaafunamu obuntuntu naye obwa Luganda tubeeramu obwone dududududududu. Naye ate tulina okutereeza waffe n'ekitugatta mulimu ye Mukama waffe. Kati njagala mbabulireko ku buyigirize bwange. Nakyo nkyogere? Baagala kumanya Mayinja yani yatandika ddi? Si mazalawo kubanga ekyo kye bansabye naye nensangibwa n'obwange ku mutima. Naye nga kambukozese kasita tuli ku mazzi ate tulaga. Otegera bulungi? Tuseeyo ate wakyali adda ku lukalu. Mayimbi asoose okuteeka press conference ku mazzi. First of its kind. Ronald Mayinja yazaalibwa Mpenja mu Gomba. Yazaalibwa mu mwaka gwa 1976. Muwulidde ebintu ebyo? Ronald Mayinja yazaalibwa Mpenja mu Gomba. Nazaalibwa omwami n'omukyala abagenzi, omwami David Ndawula n'omukyala Joyce Namuddu. Nasomera Mpenja Primary School, nenvayo ko nensomera ku kyalo bakita Lugaga Primary School. Naye era Seguya maddo y'omumanyi. Eyo gye nava nenzija e Kampala nensomera ku Namirembe Primary. Namirembe Primary bagitanga Namirembe Infant, naye kati bagita Namirembe Primary. Awo nava nengenda St. Peters Nsambya. St. Peters Nsambya mumanyi weeri. Oli obi wange taata. Nsanyusa okulaba ssebo. Alhamdulillah. Awo St. Peters Nsambya we nava nengenda Nakawa. Nakawa gye nava.
awo ne bisamaliriza bwe nagenda nakawa samaliriza ne ntandika ebidongo nenkuba ebidongo nga binzunza binziza eri kati ate bwe mmala okusetolingamu nga byonna mbirabye nenzirayo Makerere University. Eno Makerere University nzizeyo nga ndi musajja mukulu nina n'omukyala n'abaana juzi wano bantikidde 2019 nekolayo diguli ya social sciences ya mbeera z'abantu, kumanya mbeera z'abantu. Kyeva mulaba nti olumu ne bwe tukaayana ne bwe tuyomba Makerere yangunjula yakinjigiriza nti abantu olina okuyiga enkolagana gy'okolagana nabo ennungi. Akomedi kyekirala kye endowooza bajja kukoza ebibuuzo tugende oba omaliriza. Sofa byebyo okujjako nga bwe tuli mukadde akaffe anayagala anaabako kyambuuza. Saawa ena betuuse kama ebibuuzo mukkirize bassebo ne bannyabo Lyaato Public Show tujja okubeerawo nga munaana. Medi, Keti, Jose, nani mwebale okumpa omukisa guno nembeera omu ku ttiimu. Mami wayimba nnyo okubanja. Olunaku lwanga 8 March, Serena Ronald Mayinja ati 47. Abawagizi ba Ronald Mayinja mwenna mumumanyi, ennyimba muzimanyi, ezabanyumiranga nakati ezibanyumira mujje Serena ejjule. Tweyanzizza Maureen Nantume Nalongo Louis. Tweyanza nnyo. Marketing. Kakati amanya gange nze Nalongo Louis. Nze akwasaganya marketing of this show. Munasonyiwa ngenda kwogera n'Oluzungu. Eza kola dya Luzungu. Muzikiriza nkola Oluzungu. Abantu TV weeri ba Luzungu. Ronald Mayinja, all these goals, and tuli excited okubeera nti tuba hosting za wano okubaka etoffaali tebagatta ku ggwanga Uganda. Waliwo obuyimba buli bubiri bwokka Ronald Mayinja bwe yakola. Nawe tozze nno okunyumyamu akayimba Island Road ko kankwatako munasonyi okuwulira kino kanyimba tule kamera se kati lumu mba ndi ku radio mpuliriza nnyo speech za Ssaabasajja Kabaka naye yali lubaga awo ng'asaba, yali lubaga mu Kereziya gyenzijukira. Naye bwe yali amaliriza ebigambo bye n'agamba ye mwebale naye nange munsabireko ekintu ekyo nno kimu kyannuma. Teyayogera birala naye yagamba mukole ki? So ne ŋŋamba let me come out with the song. Kakati akayimba Necklace. Edda nze nasomeranga mudde naye waliwo akawala kakwano kange nga bulaba kano Maureen. Muwulira ebigambo ebyo ko kalinga mu kisulo. Kati kaba kaddeyo mu kisulo nga nina ekirowoozo tibajja kantwalako. Akati naye kayimbira akayimba nga nali oluyimba Necklace nali luyimbidde omuntu omu bamuyitanga Julie no. Kati nenyimba Necklace ye Julie gindekere olide weddeko olina okundekawo naye eyo gy'osomeramu abo abaana buli kityamu nti olifuna nsinga kati kyenva nkusibula nga nkaaba naye kali Julie genda osome otolinda birekweyo abuleoleera mu bulago bwange wekuba omwesigwa. Mbagenda okafulumya mu mbeera eyo nimwe nenyumyako ne Aunt Mariam Dagiri naŋŋamba ebintu bijja mu levo y'essomero oluyimba lugabe buli omu lukole ki lumukwateko. So nenkyusa nenvamu ekifaananyi ky'essomero n'enkigaziya. So akayimba Necklace bekatolekaki tweyanze webale nnyo kubanga osoma naye ng'oli mulaavu. Webale nnyo. Abuuzizza nti wawulikako ng'oli bweru n'okomawo kati olumala okuyimba era oddayo oddemu obule. Neyanziza sebe ekibuuzo okimye ssente z'abantu. Ebulaayo eyo ndowooza ebbanga linakamalayo eddene
lyali ya myezi nga 6 era nze ndi musajja wa kuno nakomyewo kuno e Bulaaya famire yange gye nali ntutta abaana abo bagende basome emisomo gyabwe ffe tukomyewo wano tukube endongo tuyiribe n'olwekyo sidda Bulaaya mpozi okukyalayo naye ng'emirimu gyange gyonna gya ndongo era nkomyewo ndi Uganda. Omulala Ludan njagala y'abakyala tuli ku music tetulina byetwogerako gye najja ekirowoozo ekikolera ku mazzi ekisooka twagambye nti all is gold oba tugambe obukadde magezi oba kiki ofuna bulungi ekyo nakirowooza neŋŋamba kati kapyaki bannamawulire bano balabye ebintu bagenze tuba tutte mu zikonferensi kikye mutanalaba neŋŋamba akati akapyaki gano amaato bajje tubeere ffenna wamu tunyumize ku lyato n'olwekyo nalowooza ekifo ekipya oza kyekino ekimukuyo ekibadde tekinnaba ate tweyanziza ekyomukyala ebyo bijja kuba ze surprise zaffe ziri wali mu show zojja okulaba bassebo ne banyabo omwami osaati enjiro eketi tekandabe ono mukama wange tweyanziza brief background eya nantoma enkolagana lida kulinda katono sebo lida nawe lida wajja otya okusinkana Mayinja kyebagala brief background nze ndi w'amawulire enkolagana yange ne muzeeyi Ronald Mayinja kuviira ddala mu Eagles production najja mu Eagles mbadde nkolamu emyaka gyonna gye nnyingidde ye bandi mwe natandikira ndowooza yeyo enkolagana yaffe okubeera nti mukama wange oyingira ddi mu Eagles nayingira Eagles mu 2004 olwo ng'ovaawa mu katale kaawa ova waka okay yes mama nina right okubuuza ng'omuntu yenna kuba waliwo abannamawulire abali so abusive waliwo abamu not all so kino ekibuuzo nkibuuza nga nze Ronald Mayinja yakibuuzizza ekibuuzo ky'obuuzi Seguya jangu wano bakwata sooka mama tatubulidde mannya nekyakola tetuyamba nnyo tegeeza akola ki amawulire waliwo ekitabo dynamics of omusajja wa Massachusetts Boston mu America kubanga eyo yesaza erisingamu abayigiriza ba profesa amawulire bw'owuliranga ekigambo amawulire njiddamu bulungi nnyo maama nga bw'obuuzizza kiri nti bannamawulire the watchdogs of society. We are the ears and the eyes. Kati gwe gy'otabeera by'oyita ebibi oba by'olaba ebirungi binnyonnyola bannamawulire otulabo babaayo. They risk their lives to be there and bring it on you so you enjoy it. However, amawulire gano obuzibu bwe galina naddala mu entertainment mulimu ekintu tugambe nti oyagala omuntu wonnyonga omwagala. Kati nga Mayinja bwebaga nti yalese oliba osanyuka bulungi nnyo kati butuuke obuzibu bujje Mayinja nga alina ekintu kyakoze kyolaba nga tekijja bulungi. Kati bamawulire bwakyogera gwe olwokuba omuntu omwagala nnyo olabira ddala nti ayogedde kyaki noga omusajja oyo yantama kwegamba naye mubutuufu nga ye watchdog of society, the ears and eyes of the people kyekyaganya okukola. Mu kitabo kiri kinagambye the dynamics of mass communication omuwandiisi Dominic yagamba nti we bannamawulire nga tukola omulimu guno we are defending people's right to know including you nti right omulimu ntu alina okumanya ku nsi kyovalaba mu constitution chapter 29 of the constitution ewa freedom of the media, freedom of the press abantu bannyonnyola ebintu nga bwe babiraba. Obuzibu bwe tulina nti abantu bangi bagaginga information tebakkiriza byogerwe olumu ekirala embeera ne bakweka amawulire nga tebagala tugamanye. Kati kaliko ogambye mubaddemu akatuufu kokka koyogedde abusive language. Kakati awo twagala kugamba byogedde byonna obadde tobitegedde kyekyo kyo kituufu. Mulimu abamu era abo mubali wano temulina ogu n'omu era abantu abo simanyi lwaki obaketi yalonza atya ne batajja era siba amawulire omuntu abeera eri n'ayogera ebintu bye
gwe n'ogamba nti munnamawulire naye nga mu butuufu si munnamawulire ekyo maama ndowooza okitegedde era ayogedde bulungi. Gurupu yaffe oba bandi yaffe ekyaliwo Kapyata Golden Band Kapyata. Only that nafunamu olugendo awo olutali nga netambulawo naye kenakomyewo katuve mu show yaffe ya Serena nga 8 March ate tutandikire we twakomesa. Tweyanziza tweyanzire. Fune abala babiri tumalirize tumire Lyaato.